Okyalaba okwanjula n'embaga. Namahagenga abefani ebibe tusigaza ng'ebiddukizo namahagenga Zakia mwana mulenzi oyo mwenda bya bwene ebirabo bino tubitwale mu numba tubirye oba obayiro olukuzanga firimu tibutyeweireko nibwagolola n'atwala ebintu bye. Are you seriously in love with Ithima? So that we take these things in the house and we conjabulate them. Omwana omwenderera bya bwene ebintu tubingiza mu numba tubiriye so kolinge kwisima. Iramu ye baba omwenda twingiza ebintu oba kyendi kwenda ansa yonka tujje ku kindi ayi sesa akazindalo ku munwa tubingize wanje bingize baba ndende kigambo do you love him for real sesa akazindalo ku munwa yes I do perano hi princess nkuwa ekirabo kyensawo eno nga bwerinsiringa eti nga nebiri mutobidi nsaba ebyama ebyomunumba yaife obisiringe obikuume butiribiri nga tibifuluma kulya kusaba okiikirize omutima omulungi semuko neno okugomya segwange eno nga nkusaba ompe mwana ko Nancha Zakia mutwale mu bufumbo obutukuvu walayi era nga nsaba buchokola bona kuno ebisawa obusambe okusasula kwange zero mulenzi wanjireze kugema isomo lama kwa keke kumaleko haya mutimuko wena metro ndibatole kusowani Polisi kusika mukolo nako wa ulwaire chobo dada ulwaire chobo buli alya so akujya wona keke nendo enda yodanda ulo anje keke ba nendo enda yodanda ulo jana yini byendwaza era olwala ki nentebe edo bingire byona byaife mukwano kutaka kwempete eno nga nkubuukinga
paka ku ssaawa nga 3 awo wedding wejja okubeerawo osibemu ebyo tujje ewalula ssaawa eyo. Zakia wakaisimama watu wake Maria wako Tukombe life abazaira abomukyala wange muzeeyi amulamuze kisa ne Hajati mwebaza okuzaala omumbedde omulungi mwana anirira ati werengera zenanirira ndakudema era on the same note nakwebaza bakoyime bange basenga saidi eno balamu bange mwena mwe bali kubeererawo mukyala wange kubanga era nimwe mukuziza mukoyisa okubeererawo ino ye Kampala. Mama kweyanza ino barakallahu fikum nsaba akuwe jana fi dunya wal akhirah. Amin. Nebaza Allah cha byakutusizaako omukaire waife nebaza ino Allah byakutusizaako okubanga mu ngendo dotambwire munsi muno yakuwamu olugendo olusinga engendo dona era nga tusaba Allah ikkiriza olugendo olwo okutambwire engendo mukaire otambwire engendo tutambwire amapaasi saawa eno buli wamu otuuseewo ndowooza olwaife era tukwebaza ino kife engendo eyo tulitambula mu kujja kwerira busente iwe gye wajjanga okulafuubana era nga tukyebaliza nti kyewadaaganga kyemwadaaganga ni muzeeyi eno agire muteede ogirewa nti ife tulinumirwa saawa eno twebazaga olwekyo era twebazaga abawe mu bulungi bwereere fi dunya wal akhira. Nebaza abantu mwena mwena ababairenga mu kiiko kyange mwebale okundikiririzaamu era mwebale buli omu kyataireyo neyanza ino enkiiko Lusiya ne Kampala bebaza ino kutaako empeta eno y'obufumbo obutulago
nga commitment y'okukwenda paka last. Emizira Covering Katena as a sign of my marriage, as a sign of my love for you. Era nakusuubiza okuba neewe for eternity. Amen. Tubakubire Mungu. Ekyo nekinembeza ebyantu by'abantu. Emizira bana ali wano ng'olikwenda omuliro ogwo yasabika okola akayimba ak'ensubi okuma ku kibirizi. Mukwano kulikayo nnyo ku mukolo gwaffe ogwokubiri bannaffe ab'ebusiya mbatumiddeko mwe bali kubeera nga mwatulaga essanyu. Congratulations mukyala Zakia Nanja, mukyala Tenywa Omubwad, ate congratulations mukyala Madina Luwedo Mumbeja, mukyala Sentamu Omubwad. Mwebale mwena kulondawo Delta TV. Mwetunuulira emikolo gino gwe yabadde naffe mu ssaawa esooka n'essaawa ey'okubiri gyonna gibaddemu ssente, gyonna gibaddemu omukwano, gyonna gibaddemu life, ate abagole banyumye. N'olabira ddala nti no baakola nga batutte obudde ne bategeka emikolo gyabwe nga beewadde obudde. Bwe nayogeddeko ne mwami Tenywa n'alaga nti omukyala balina bye baasooka okutuukako nga boogera ne mukyala we ne bazimba ne bakwatagana ne bagaa kakati mu kaseera kano tugenda kukola mukolo. Ate bwe tunira ne mwami Medi era naye baasooka kuteesa na mukyala ne beeteekateeka bulungi. Kino nno kituwa kyakuyiga ki nti tulekeraawo okupapira emikolo. Omuntu bw'aba agenda kubeerawo abajja kubeerawo, naye twewala okukola emikolo nga tulina stress. Twewa obudde. Mukyala Madina omwami we bamaze naye emyaka 10 n'okusoba, ne Nancha naye omwami we bamaze naye emyaka 10 n'okusoba. Kiba kitegeeza batutta obudde ne beeteekateeka ne batateeka badeni ku bantu balala obakolera emikolo. Tukimanyi ennaku zino n'abantu balangira akuwa akasawo ka sukaali n'akulangira oyo omukazi waffe ffe abamuwasa oyo n'omukolo gwali gumulemye. Mbasaba era ntwala omukisa guno okusaba gwe mukwana alaba Delta TV nti bw'oba oteekateeka okuwasa mukyalawo oba oteekateeka okufumbira omwami wo mutule wansi mwewe obudde mukole akasente kammwe mukatereke mutuke okukola omukolo nga temulina stress muguteeke mu ssente nga temulina kulumirirwa kuba ekituufu kiri nti omukolo oguli mu ssente gunyuma naye omukolo omusondere osanga abagole nga stress ng'abaliko olw'ensonga oli yabasuubiza kino takibawadde n'oli yabasuubiza kino takibawadde natandika kuwoza abantu tebampadde ssente abantu tebanjagala abantu balina enkwe naye nabo balina ebizibu byabwe. Guno omukolo gugwo mugenda kubeera mu bufumbo aba babiri. Kusaba mukwana alaba Delta TV obanga oddamu okumpita ku mukolo beera nga naawe otutta obudde ne mweteekateeka. Abakyala tobeera ku bunkenke nti omusajja ajja kulekawo, bw'aba wowo ajja kuba wowo. Ate naawe omwami tobeera ku bunkenke nti omukazi bajja mupasula, bw'abawo ajja kuba wo kasita musigala nga mweyisa bulungi, nga mukwatagana, nga mulabagana, nga mutegeeragana. Mwewe obudde musonde akasente kammwe muteeke ssente mu mukolo onyumirwe omukolo nga tewaliwo n'omu akoze eki akulangira. Nze Sharita Mazima Wanvu sinzide wano mu Sharita's Bridal World nga Sharita's Bridal World yenyambaza yenkozeeko enviiri nawe jja tukwambaze ffe abakoze ku mukyala Nancha Zakia twamusibya akakaaya wamu ne makeup ate era nga n'ebyabagole nabyo tubirina byonna. Tuli wano ku Nkrumah Road Wakoma. Tulina ne Sharita School of Beauty mwe tusomeseza abaana eby'enviiri, tuli registered, tulina boarding nedde era nga baana tubafunira n'emirimu. Nkugamba nti bwe kituuka ku primary oba nasale omwana mutwale ku Njovu Junior School Nasana wamala school fees osasula mpola mpola ate nga munnange n'ebikozesebwa obisangayo. Olwo bw'oba oyagala ettaka oyagala kusasula kibanja mpola ogenda ku Njovu Estate. Abo bonna nga bwe mba kugambye abanjovu basangibwa ku Nasana Business Center nga n'ekizimbe ekyo kikyaliko amaduuka kosobola okupangisa bakasitoma n'obafuna ate nga Nasana tukimanyi nti ekulaakulanye. Mpita Sharita Mazima Wanvu, Mami Wedlin, Mukyala Kaweesa, atakumira mpeera kunkumire tusinkana ate ku Sunday ja inshallah. Bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka yabowo